oba bya 1 liter bibiri ebyo bakuwerako buno butono bubiri, so making sure obwekwata. Then of course Kiss Condom, banayi yo yabadde World AIDS Day, we are commemorating and celebrating of first of all okulwanisa akawuka kano, n'okuba nti tukalinye ku fete, n'okuba okwongera obategeeza nti akawuka gye kali mwekumbe bannange. Naye the best way you can kwekuuma, engeri ennungi osobola okwekuumamu, kozesa Kiss Condom, gyetanire nnyo mu biseera bino bitugendamu, ebiseera ebisinga bwe tunywamuko ekigambo kya libido kagambo ka luzungu atakategedde kanoonyereze erinnya, naye ne bw'oba okoze otya ng'omuntu tomwekakasa, guys, use a Kiss Condom. Have it, let it be your best friend. Have it like a wallet in your pocket. Have it like money in your pocket. Nti wekitabukira Kiss Condom. Swag up with Kiss Condom. Kali, Tasha. Ndowooza muwulidde naddala nga teweekomako nga wonywa omwenge weegabagaba. Mutambule n'obuntu buno. Sijja kwogera bingi ku nsonga yo, but move with Kiss Condoms. Osobola okuba nga munange weekuuma. Life is really short. You will regret the days you mishandled your life. Yep. Jacksta emboozi tulina mpitirivu nnyo, ndowooza tuddeko Prima Kadash. Prima twamunoonyezaako ne tumugamba ng'obuze maama Kizigo ng'onyirira ka baby. By the way, she looks good. Mama Kizigo. Nze baanamu abantu mwagala ogamba batumbu tweyerusa. Prima looks so good. She looks good. If it was professionalism, I know master's degree. Kizigo ya chipa na chikuguka. She looks good. On Kizigo oba naturally looking Kizigo good. Tachewaka na Prima tewaka na Kizigo. So what makes her look good? Kizigo dembe kuagala. Ache ngamba. What makes her look good? Kizigo kyamunyiriza. Abalala kibameza binnamakula. So wenchogera ku wacho nyika. Ate nyize. Wacho numba. Golabandi nake Kizigo ku mubiri. But then if someone decides to do their Kizigo, Prima yagambye tubaleke. Wosanga tashinsaze wonfuko mu kyotala nve kugunge eno. Leave me alone. I was watching a clip, I will send it to you. Omukyalo ono she's an actor naita Kadduwa bamuyita ani erinnya. N'agamba we bagenda balina babakuba empiso ezirimu melanin. Babagamba melanin mumujjawo. N'agamba empiso zino omanyi buno akantu k'abashiija kano ke basalako nga bakusiramula babikukujjunga bamaze babujjako. Nti seba abasawo babutwala kati obulibo obwo ne babunyiganyiga ne babukolamu samugundi ne bagikuba abantu. Ai nawe tuve. No, it is real. Bisaza mu nya lya Yesu. Muli na melanin, muli jimenya, muli jimogola melanin. Dembe kwagala bannange n'abatala. Wengato we mjerusa. Yanti kyengamba n'abajirina bajja kola ki. Laba wenyomba. Abakazi twagala ekizigo. So guys, Prima nga tumutukako nga tubulira kabaddemu n'akatalotala onesh black sugar. Waliwo black sugar ndowooza omumanyi. Ate munange luli bali ku live era ne Geosteady tsokere ku Geosteady. Etsoke ku Geosteady. Tumugamba ebintu bya laavu yammwe bino nga tuwulira musobola n'okuddawo. Wakitava ku bufumbo bw'omusajja. Wakitava ku bufumbo bwa Hindu. Boba wano banagamba. Waki yetegaatega omusajja. N'agamba nno mmwe mundabira bulabizi ku social media. You don't know my life. Mbadde mukimanyi waliwo n'abantu benali nkozeeko nikanga temumanyi nga si Geosteady. Era n'agamba banange ebintu ebirimu maama ne taata mubiveemu. Fefe tumanyi bye tukola oba tuddawo oba tetuddawo, we know what we are doing. After all amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Ebyo fe tubyogedde naye era bituufu. So Prima yogeddeko ku nsonga ze ne Geosteady oba baby daddy ate bakola co-parenting. Bale nze sijja co-parentinga na muntu era teri kunda abasindika buyambi weesonyiwa omwami wange omupya. Labe Prima. First of all, I'm very happy that abantu nga bachiraba is not how the wife sees it, and is not how I see it, is not how Tata So sees it. We do what we are supposed to do, cooperate, and at the end of the day we are public figures. I want to mention we are public figures. So we are public figures. You people have to keep on following us. So people don't know how to cooperate. People can make peace and be friends and even be happy. Because we love her, my daughters love her. She's a calm woman, by the way. She's a very calm woman. I don't have any problem with her. It is a very peaceful, a peaceful life.
kubanga buli mwalina tata w'abaana be. You know how men annoy, mumanya bakazi tunyiiza. We still get the people on and off. So, bwe munaabirawo nti leero yombye, leero toyombye, mujja gweddalu. Kakati tata w'abaana yasiramuka ye Hasani kati. Singa kugamba mama w'abaana mbadde nkusaba nkuwowe obeere akina mabiri osobola omuwa omukisa kuba yamutongoza dinamba embwa kati. No, by the way, I'm dating, guys. I'm dating. Siriawo nange, siriawo ngo bannange. Isaawa yonna I'm dating. Lwakuba gye simba omusajja, simuteeka mu mawulire kubanga mbutannampasa, tetunnakyala. Wabudde n'ogamba obudde mu lubu lw'abasingo maaza. Abantu kwe kwesikamu ne baga Prima. Akikoze atya. Abantu bali bagamba muno ndi single mother because maybe I had like my kids ngambira nabo na having issues ne tata waabwe. Ne kati issues twazigonjoola. Twogerezeganya abaana right now babira tata waabwe, like everything is good, to be honest. Yeah. Prima, ki ekikulemesa obufumbo bw'obaddemu emabega wonna? I think my standards are high. My expectations are high. Me, if I go in a relationship, I have expectations. And if you don't meet them, I'll leave. So, when the Mukati because maybe he's trying to meet my expectations. And then I want to let me know I'll go. Wanga sigo bosemba. Wali abalala bebantu abajja okunda. Satsazo na reach mind nakola ku TV. Kati wenna settlinga for less. Ne settling ewo omuntu nga siri contented. Ate abanda ba ku TV banakwanana. Bisaanyizo ki byogoberera? Tojja bisobola. Naye ku TikTok live tubyogera. Tusiba twogera. Everyone has expectations, has standards. Era mukazi atalina standards. Ye yasitolinga for less. N'ogumira abantu batakwagala, we bakujolonga, we bayenda, we batakuwa. Omwana abayo n'agamba nti nno ojja kgenda ambasajja bwe ne Geosteady bakupima ku muli bati. Era naye mbu yeebuzabuza gy'ali. Kituufu? Anti temubiraba nga bwe tubiraba. Ekitegedde. Gwe olaba Geosteady kuba gwe nkulaze gozolaba. Tumanyi balala bendeetinga, tumanyi balala benjagadde, tumanyi balala bankooye mu ntukutu. Nasina bakupostingira gwe olabe. Ekitegedde. So don't assume, tobeereyo n'okukifaananyi bulamu bwange kubanga gwe olaba Geosteady ku social media gwe nkulaze. Mukwano gw'omuwulizaako Mr. Henry. Mr. Henry ndwawo muwuliza, to be honest, kubanga tetulina nnyo kitugatta. Sijja kulima naye tetulina lutalo, by the way. Tetulina lutalo era twesanze we are cool, but tulwawo pakati tewali. Era wabawo business tusomiting. Naye tewatunyonyola kyabaviirako. Okola ki? Okweta. Ati kati nkubabbe omuntu atamitinga expectations. Omwana omuwala maka nkubulira. Obeera n'omusajja ali eyo nga tamitinze expectations mwendeeko mwekyabo. Awulidde.